Eby'omwana eyakubiddwa mukazi agambibwa kaddaama yafudde oba ate nga ye BRISHER KASH agudde mu ddiiro yeesukka mu miliyoni 5 bibino tobisubwa ate ebya Kasuku eyavumye enfunzi bimutabuseeko mu parliament n'ebya 40millions okuvuma Bobi Wine live ku stage nabyo tobisubwa ng'anyongera okujjukiza Hajati Kalodo agamba olina ebizibu amaka gaganye kutereera tenga kulombereddwa ebizibu ebirenga biteera ate Biva Organic agamba jangu akuwa eddagala nga eddagala lya butonde nga terina side effect yonna enamba esembewa 27 mu kabokisi ka green mukubire kwa biringa kuyamba kale katugendeyo mawole gaffe naye nga tetunagagendamu nga weeri enkola yaffe wano kwanda boyugi era ka video kampele kalayi kabiringa kasobola okutambula katuuke eri muntu yenna yeetaaga kuwuliriza zino information kale katugendeyo mawole gaffe olunaku olwajjo waliwo ka video kadde ka saturating era gwe natana bakalabo ojja kujja mu inbox yange enamba yange esembewa 51 waliwo waggulu mu nsonda okuba video sola gibatera wano lw'amateeka ga YouTube naye nga oba gwetaaga video ojja kujja mu inbox yange nenga kigambibwa nti n'omukazi yadde kaddaama era nga kigambibwa mbuno sente ze baali baazirya kati ezo stress zonna yagadde ezimayire ku mwana ka video ngenda kakulekerawo mu maaso era wakawulirize nga bbaawo omukazi oyo yennyini nga yabeeyogerako kale ka video kankulekerera nkomeewo naga pasita yakubye abantu emigo okutambula mu bantu era akonoza polisi nako kerabye nevaayo kyemanya akwatiddwa ali ku polisi naye abakyala tuyige bannange tuyige omwana oyo yamuzaala omusajja mulala n'afumbira omusajja mulala kati ayagala kulaga nti kyayagala bamusajja okusinga abalala yasooka ozaala kyana kito akisiibya njalambu akisalawo iti akikuba so abakyala tuyige bannange omusajja akulisigula saawa eyo ozaddemu olowooza nakukuuma emeka yoyo omuwala oyo era yazaala mu mutabanyi wa mutundambugo wano wennyini ebusula kati ye n'amanyi mutundambugo mutundambugo yazaala mwana oyo naye asiga langi mutandambugo asiga langi tambuza vidiyo paka hatawo omwana yasobola okumugjayo tenga ebyo tubivuddeko oyo pasita eyagambibwa eyakubye abantu emigo mu kyaki wali mu Banyolo agamba muno bamusibye bamututte mu rimande kumala wiiki emu ndowooza ka vidiyo mukalabye nga mwakalabye abasinga era gwe wenna nkankugambye oba tolabanga ku vidiyo yonna nga video saturating nga namba yange ebeerawo waggulu esembe 51 gwe just inboxing ongambe muno I want this video nja kuba nkakuteerako kakulekere ka vidiyo ke ngo ndowooza owudde nga jjajja musamoningera nkomaona bagamba siri munyolo jabba malamu tenga pasita yetu muvuddeko mwami Lwasa anti bamuvumanya olubuto yazeeyo mu jimu era nga natandika okusamba mupiira ndowooza mumulaba banne badde bambala emijozi nga gitunula mu maaso ate ye yazze nayingira ekisawo naye nga ne Lwasa bannanga bannamasaka abaswaza ye mu kyo ky'okuyingira ekisawo nga yambadde saati mu maaso naye nga ye yabyazze nga byambadde mabega nga namba mu kyo ky'okubeera mabega yagitadde mu maaso naye nga Lwasa bannaye ageregereka vidiyo ka Lwasa ng'asamba mupiira era nga nkomewo n'amalala ga BRISHER KASH geddiiru gye yafunye ya miliyoni 5 wali ku lato miliki nga tupaise dana yamuyambi bajje katina ketamu wano embeera bwetyo betambula baba gwe baleesemu ani asobola baleesemu omugaga wa Lwasa events oba anaasobola awonze naawe n'owa Lwasa events yetima jazina 14 yamwawu fere omujozi agwambalidde mu maaso katina ketabe baana waliwo emisinde yona shakol yalina omupiira shakul tubivuddeko Zari Hassan avuddeyo n'agamba ku vidiyo ekifaananyi ekibadde kisaturating nga bagamba muno Zari oyo atya ne ssente otambulira mu zibentiri okola muki naye nga bambira abajosula laba wosula laba mama wo wasula oba laba tata wo wasula engeyo kifaananyi ekyo kiraga kubanga yali agipostinze ng'agamba village yawe era ng'agamba muno awo wekyalo kyabwe naye nga Zari yavuddeyo na clearing empewo n'agamba muno awo si taata we oba maama we waabeera just that is webaziikira abantu ng'olaba muno owubira n'ekyalo naye nga kukyalo naye nga mulina we muziikira abantu bammwe Zari Hassan yavuddeyo n'akyogera era na clearing empewo n'agamba mbwawo si we ekyalo kyabwe era si bazadde we babeera kankolekere ka video kamwe omwewulireko era nga nkomewo naga 40millions ng'avuma Bobi Wine bubi nnyo
father doesn't live in that village where you see me always going and posting. My father lives on an island, what we call in Uganda echizinga. Tatange javera. Where you always see me posting is our burial grounds. Our burial grounds, that's where my grandmother is buried. All my father's family members are buried there. My father doesn't stay there. And to get the record straight, atenga yezali Hassan tumuvuddeko ebyaka million okuvuma Bobi Wine wano kambele brief era nkulekede ka video ka million ngajereka Bobi Wine bambi nga teri kye yamukoze nga just amunonyako mawulire. Ebyaka million nga tubitadde mabbali waliyo MP avuddeyo n'avumira ekikolwa kya Kasuku kye yavuddeyo n'avuma abantu abafiirwako bazadde baabwe nga avumye bawala yanaavumirako bakadde amabambi nga kino bambi kibadde kikola kya nnaku nnyo nga tosobola kuva eri n'oba nga ggwe tosobola kiyisa mu kamwako kankulekere ka video ka Kasuku mu mwewulireko. Basabo ne banyabo buno obubaka mbuleeta abasajja babuntumye. Abawala ng'omanyi oli mulekwa oli nfunzi tebutugenda bakkiriza kutumanyira. Omuwala atalina bazadde be tomanyira musajja w'abandi nga utumanyira otya mulekwa? Mulekwa omanyira otya omusajja? Abakazi ajo tumanyira be balina bazadde baabwe. Nange nze mbadde wano ono natatomoka omugamba simanyi mugambo gye guvudde aŋŋambye onobula n'akuwasa banaabula emeka abanampasa banaabula emeka baabula nakimanya abanjagalako bonna badduka kasita balaba ku bwaguuga abamu bajjira ku bwaguuga kasita bamala okulaba bwaguuga nga babulawo kati abampasa ne mwana kyandiba kituufu bino bividiyo byenkolakola nga ninga zonto teeka bibwembuzizza abasajja buli otu yadduka oba ennyondo yadduka onobula nakuwasa banange babula dda era wano wendi planning afuna nyumba erimu akataapu nga nsobola oko onobula nakuwasa nabula emeka eno kasita abamu abagenda nsigaza zibokisa era zibokisa zensigaza zikola bahendisoko nzisigenda kwerega n'abantu abampasa babula kikye mutamanyi ate nga gye bali bandaba ekinuma basigala bandaba ngezako kukola byenkoze bubokisa nembujjayo nebuteeka ku mutwe naye teri bubaka bwe bakomyawo kati onobula n'okuwasa